kyonna ekiri mu mawanga ga East Africa bassebo ne bannyabo Mukama Katonda yasinga omumanya. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwa Oktoba eggwanga lya Tanzania lyagenda mu kulonda era okulonda okwo tekwaggwa bulungi. Abatanzania beekalakaasa nga bagamba nti okulonda okwo kwali tekwetaagisa. The fact that the main opposition leader omukulu amanyikiddwa nga Tundu Lissu yali yagaanibwa okwesimbawo era yali mu kkomera nga baamuteekako omusango gwa treason. Byonna ebyali mu kulonda okwo twabiraba byagenda okuggwa ng'abatono balonze era ne balangirira Samia Suluhu ng'afunye 80% njagala owulirize bulungi vidiyo eno. Ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January omwaka ogwa 2026 gwe tulimu, eggwanga lya Uganda lyavaayo ne lironda. Era gwe ssebo oba nnyabo andaba wakati mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa, okusiba, okutulugunya n'okutta abantu n'okuggyako intaneti. Okulonda akulembera akakiiko k'ebyokulonda amanyikibwa nga Justice Simon Byabakama yamala n'alangirira Mwami Museveni nga awangudde ne 72%. Gano amawulire genda basimanyi oba matuufu. Kampala jjana omukutu ku X guvudde ne gutegeeza eggwanga nti Uganda EC boss Justice Simon Byabakama denied US visa according to our sources at the embassy. The government official reportedly wanted to travel to the US for a post-election for vacation, but he was rendered ineligible for the visa. Ogwo omukutu baguyita Kampala jjana ogutegeezezza nti omukulu Byabakama yabadde agezaako okumyansa ogenda ku ka vacation mu ggwanga lya America. Bwe batyo ne bamumma visa. I don't know how true this is. Naye lero eggulu lyendabye ne ngamba kandibawe. Eyo si gye mbadde nzija. Kati njagala ovuga vidiyo ngenda kutuusa ku kinyusi. Akalulu kwa Tanzania nkabagambye, aka Uganda nako kawedde balangiriridde newankubadde nga bannayuganda bakyagugubira nti ebyo ebyava mu kalulu tebyali bituufu. Oluvanyuma lw'okulaba obutambi ku mitimbagano nga balaga ba polling agents abasasulwa electoral commission nga babawa ssente zaamwe wa musolo nga batiikinga ballot in favor of NRM. Mu mbeera eyo Byabakama avaayo n'alangirira era n'abamu ku bantu abaali ku Tali Center bagamba na buli kati beewuunya Byabakama bye yali alangirira byali bivaawa. Even up to now newankubadde nga ssemateeka ekirambika bulungi nti akakiiko k'ebyokulonda kajja kuteekayo results zonna ku mitimbagano ensi esobole okuba nga eyaccessinga information eyo mu ssemateeka. Tebannaba oli yeebuuza kabadde ki awo nvuddewo. Omwaka guno gwe tulimu gwe nnyini nga guvuddeko omwaka ogujja, if I'm not mistaken, oba guno gwe nnyini eggwanga lya Tanzania nalyo lya Kenya nalyo ligenda kuba nga lironda omukulembeze. Naye ebintu ebiva mu ggwanga lya Kenya gwe ssebo oba nnya batulaba ate ebyennyamiza. Eggwanga lya Kenya lyerimu ku ggwanga eririmu abantu abataagala nonsense nti beewaabwe beekalakaasa. Mujjukira waneeno mu protest za Gen Z abaana beekalakaasa ne bawamba ne parliament. Era Kenya kizibu nnyo okuggyako internet. Now emu ku nsonga oba emu ku moves government ya Ruto gyereese okusobola okukabinga abaana abakambwe because mu protests z'abajenzize zaaliyo, the recent protests
zagoinga so much viral lwa nsonga abaana bastreaminganga live ku TikTok ne Facebook. Kati gwe ssebo oba nnya batulaba Parliament ya Kenya yayisiza yaleese motion mu Parliament nga baagala okubaninga omukutu ogwa TikTok mu ggwanga erya Kenya. Era ku screen bagamba motion number 13, consideration of a petition regarding banning of TikTok in Kenya. This House adopts the report of the Public Petitions Committee on its consideration of the public petition number 41 of 2023 regarding banning of TikTok in Kenya. Omwana avule nakutegeeza nti do you know the reason why they want to ban TikTok? Just because TikTokers and youths had promised to live stream polling stations said no to this bill. Wane Uganda fe internet bagijjako bujja nga you could not access it. Kati Tanzania government yeyagala kubaninga TikTok Kenya rather. Akalulu ke Kenya kanene tuyinza okukalaba nga akalulu k'okunyomereza, naye akalulu ke Kenya kanene nina okukkiriza nga nze simple nti kasobola okuteekawo embeera esobola okukyusa amawanga gano asatu aga East Africa. Mbuuza gati abakulembeze b'amawanga gano asatu amanene aba East Africa kye tuzudde bali bati bakwatagana. William Ruto ne Museveni bali bati, Samia Suluhu ne Museveni bali bati. Ekimu kubiraga nti beewa amagezi, beewa obuyambi, bayambagana basobole okufutubbala ku ggwanga oba ku region ya East Africa. Kino kireetedde abatuuze ba Tanzania okussa kyekimu n'abatuuze ba Uganda, okussa kyekimu n'abatuuze ba Kenya. Busobola okukya ku makyawa ne tufuna spark point okuva mu ggwanga erya Kenya ne spreadinga ku mawanga amalala gonna gonna. Ekiro kiwakana kisobokera ddala emirundi 10 ku kinnaakyo. Abasajja beenywezezza. The last worst scenario happening, abasajja baagenda ne bavuba Kanokiza Besigye okuva mu ggwanga lya Kenya ne bamuleeta Uganda ne bamusiba na buli kati akyali mu kkomera. Abasajja baagenda ne bakwata ba activist b'e Kenya nga bazze ku lwale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ne bava ne bamala omwezi mulamba nga babeegaanye, later on ne babata. Awo wonna oli mu gattagatta yo compiling obusungu bw'abannansi b'e Kenya, Uganda ne Tanzania. So akaluke tugendamu aka Kenya, oyinza okuba nga oli munnayuganda olaba tebikwatako, naye akalulu ka Kenya kayina impact y'amaanyi nnyo gye gasobola okukola ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Akategedde tambuza video.